Nakugamba nga ttaano ku Sunday mutunda studio leeyeza akashaa ndozi mwenda studio tuli fenna ate wampita shifti ya aha si usija inshallah tujja nawe ngata اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا يدافع والآمر بما يشاء فلا يراجع والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبته ومن سار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله أيضا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza nnyini buyinza akyatuwadde ku kyengera ky'obulamu oli wano oyinza okulowooza teri afudde naye gye bali abalala bakyasikattiddemu enkuba etonnya kuba munaana gwogenda kuwera babateekeyo basinkana omutonzi n'ab'ekkumi ate n'ab'ekiro wano lwakuba twakwata sunna tuziika kiro naye okuziika ekiro tewaliiko ngeri yonna lwakuba ffe twakikwata nti bitulaba omuntu aziisa ekiro tumuyita musezi naye ababbeeyi bonna mu busiraamu bwaffe baziikibwa kiro nabbi waffe muhammadi yaziikibwa kiro mu ttumbi era aisha agamba nti ŋŋenda okudda engulu mbuuze Anas bun Maliki nga ŋŋamba tumumaze omuziika ne mubuuza mwajjewa amaanyi agafuka kwoyo ettaka mwagajjewa Abubakari yafa ku magaribi ku ishaa'i yali tayari lwakuba ffe twakimanyiira nti tuziika misana naye n'ekiro era wano mu Buganda bwekikola abo baseze abo baziika n'ekiro nedda lwakuba abantu bakikwata n'olwekyo tukyebaze Katonda ababalirizi babalirira ne baga nti buli lunaku mu nsi yonna baziika miliyoni egi omu n'agamba nti abo batono kuba ensi zirimu entalo waligambye akakadde kamu n'ekitundu naye mu miliyoni emu gwe nange okubulamu ate nga tujja kubeeramu miliyoni eki miliyoni emu ogimanyi kyetegeeza kino ekyalo Kasangala oyinza okuba kiyitani oyinza okunoonya mu miliyoni n'ebula ey'abantu bwano nga bagamba waliwo emitwalo aga waliwo emitwalo 3 naye miliyoni eki naye mulimu abagagga bannaggwedda nga bajjanja bibiganye ate biseera
kano akaseera kakulu kowaddeyo mu bulamu bwo era Katonda okukakutunuzaamu waligambye embeere nga wano akaseera twajjira mu biseera tugenda kufiira mu biseera era bw'obeera n'akaseera kano abali wansi beebase mu ntaana kano akaseera tebakayina omumanyi omwagamba nti bandyagadde okukola tebakyalina biseera bikola n'obusobozi tebabulina naye abalina ebiseera ebikola nga n'obusobozi babulina tebakola eyebase wansi takyasobola kukola era musiraamu tozanyisanga biseera byo tozanyisanga biseera twajjira mu biseera tugenda kufiira ate ebiseera bwe bituuka tewabeerawo kulonzalonza naye ne mukuzaalibwa bwe kutyo muffe mulimu ebalongoosa obulongoosa ku mulembe gw'owekitiibwa nabbi Muhammadi waliwo sahaba yamala mu lubuto lwa maama we emyaka 2 bamuyita Dhihaki bun Qaisi bamuzaala aseka nga ayina n'amannyo ekiseera kyali tekinnatuuka saasira omukyala eyayina olubuto n'agumiikiriza kati nti kano akaseera tokayita ka muzannyo bali wansi beebase bannaggagga baminisita bakabaka bapulezidenti badokita dokita Kiyingi yali kafulu mu kulongoosa emitima yalongoosako ne pulezidenti wa Amerika naye dokita Kiyingi wetwogerera yafadda beyajjanjaba batambula kaseera era bino tobizanyisanga baga nti jangu obeereko kyewejjukanya jangu ate guno omulembe tusobedde abasomesa weebali naye abasoma tebaliiwo abasomesa bajja ne balinda abanasoma naye nga abasoma ate bebaliriza ababasomesa naye ate ekiseera kigenda kutuuka batuule mu muzikiti nga bwe mutudde banoonya ababasomesa tebabakola ki tebabalaba bino tobiyita byamuzannyo ebiseera bikyuka kayina olwekyo kano akaseera kofunye kabbeeyi abamu wadde bakazanyisa gwe nkwekesazze ng'ozze kusoma ate ogeya olabye ozze kusoma ate ogeya buli kigere kyosimbudde ng'ojja wano Katonda akulinnyisa madaala kyosiza wansi akuggyako mazambi era mu kuggyako wano okoze ebitonde byoyiseeko bibadde bijja bikusabira wahatta n'ebyennyanja ebiri mu mazzi bisabira gwazze okuyiga naye kino kyoliko tokitegeera aye kino njagala okukutegeeza kino mpuliriza teri muntu asomesa tawhidi ne bamwagala taliyo era gwe omusomesa ali wano oba osomesa tawhidi ng'onoonya kwagala teri ayinza kwagala tawhidi gwe musomoze nguyita kamulali era bemba ngenda okusomesa mu byalo nze ngenda ne sente zange ezintwala n'ezinziza kuba bwe mmala okumusomesa tebaagala kuntunulako teri ate olaba yagobya nabbi Muhammadi namugobya mu Makka kubagamba la ilaha ab'e Madina ne bamwaniriza era kino kirege teri asomesa tawhidi ne bamwagala ate abamu bamuyita namulabe wa busiraamu tawhidi ate nga yagenda tuyingiza ejjana mbalayirira tetulina jjana tawhidi betuba tumulina ate nga ejjana ya Mungu tujja kugiyingira insha Allah kuba ffe baani abagamba la ilaha nga waliwo abalaba ku nabbi Muhammadi ne bagana golooza wenkanakana n'oyo yamulabako aya ne zikkanga weebali essuura ne zikkanga mulimu n'amannya gaabwe ne bazisomanga bawulira ne batuma ne bagamba Muhammadi mugamba atuveeko olwo Abu Lahabi
eyo yakkanga waali naye gwani gwe gwani Khadija teyasaalako neera akaneegi wamujjana era akaneegi naye bameka abasaala nga balina yirizi bameka abasaala nga balina obubba ebyo tubagala byogerako bagamba obavuma era bwalaba kajjudde n'akajjayo bajjajja mu mpole nja kuzizza ate nga yaziteekamu ebyo tebabyagala naye mbalayirira tawhidi yagenda okutuyingiza ejjana bangi abayingira ejjana Khadija kale wamujjana teyasaalayo nalakaneeki naye nolaba omusajja amenyeka neswala ng'ayina obubbo ng'ayina yirizi nga bwava mu nju ayagala musajja yabajja omukazi kisiraani naye si nazze okusomesaako nazze kusomesa musomo mulala tusaba Katonda seebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu twandibajjewa obusiraamu bwatutaasa ebintu kale ku maanyi g'olina n'obusungu ng'otamidde ani yandikutaasiza ate essaawa zino bava mumakaniza bagenda kutamiira waliwo eyagwewerere naga nja gunywa guntegeere ate omulala naga ngenda gunywa oba omuto gunjatike obusiraamu bwatuwonya ebintu bingi bwatuwonya ebintu ate abo bonna boolaba bagunywa nga bapaakinze emmotoka tewali anywa mwenge nga emmotoka ye yakusindika taliyo aye tewali anywa mwenge nga emmotoka temuli mafuta waliwo eyagunywa ne gumukwata entege takyasobola kutambula n'okuyimirira ne kumulema n'agamba bakanyama munsibule muntwali mu mmotoka yange ne bamugamba oyagala kufiira wano okutambula kukuleme tukusibule tukule nabaga muzijeeko obunaku bwammwe oba sente ze mwetaaga najjayo sente n'abawo naga nze njagala muteeka ku siteeringi ne bamuteeka ku siteeringi sebo yavuga emmotoka era enguudo ezo tutambule nga twegendereza notogamba nti oli ku mukono gwo emmotoka najja n'agivuga naye ate bambi ekyennaku bwagivuga yawula ekkuba erimutwala yakubira patule essimu abange nti ndi luddawa wano ti ate tuli naawe obadde ogamba ki nti ewaka wambuze kale laba obutamiivu ye kati awo oli luddawa wano wendi waliwo ennyumba eyakalina waliwo ne kalitunsi waliwo wansi waliwo akayumba kassubi yali ali awo nga patule mutuuseeko baali bamutwala mu kkomera okumusaba ebiwandiiko nga muntu wa buvunanyizibwa ne bamutwalika ewuwe ate waliwo eyayingiza emmotoka nagiyingiza mu garagi mu mmotoka yavaamu obudde nga bukedde ogwo gwemwenge obusiraamu bwatuwonya ebintu bingi bannange ffe baani ababeera abasiraamu owekitiibwa nabbi Muhammadi yafaayo nnyo ku taata we Abu Talibi yamugamba ya ammi kul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah kalimatu uhaju bika inda Allah ekigambo kyenakuwoleza nakyeri Allah yagaana naye gwe okubeera kino era gwafunye ku kyansi okumpuliriza Katonda mu bintu byonna bye yatuwa mu duniya muno tewali kyengera kye yatuwanga kyengera ekyobuki kyogenda nakyo ne duniya mutugikuŋŋaanya tetugenda nabyo tugenda na busiraamu bwaffe era ne bwofa babuuza omusiraamu oyo ali atya nti obusiraamu abadde abwagala era abadde mujjumbize ku bwo obusiraamu n'olwekyo Mungu yatuwa ekyebbeeyi ekitafunwa abantu bangi bakuuma nabbi Muhammadi tebamulabako ate nga baali bamwagala nnyo bamwesunga baali bamwagala Ka'bu bun Lu'ayyi yakuŋŋaanyanga abantu ku yawmul juma baluyitanga yawmun aruba n'akuŋŋaanya abakuraishi n'ababuulira okutya Katonda n'ababuulira okweyisa obulungi
n'abayunga okugamba n'abagamba muyunge eŋŋanda zammwe mugatte eŋŋanda zammwe muyise bulungi emirirwano abaavu mubeerenga mubagabira mubeerenga mukola muyinjiwaze sente zammwe naye ekiseera kituuse nabiyul karimu nabbi ajja ow'ekitiibwa Kaabu yafa nga tamulabye yatuuka n'okwogera naga nti singa nsanzeewo nandibadde nziruka nga bwolaba omwana ensolo bwedduka eri omwana gwayo nga teguludde okugulaba naye n'agamba ekyennaku agenda kujja bamulwanyise ne wazaalibwa asengulwewo Kaabu yamala mu ttaka emyaka 556 Allah n'atuma nabbi Muhammadi teyamulaba naye gwani abantu begomba okubeera ku mulembe gwa nabbi Muhammadi Musa yasaba Allah ayi Allah abo bowadde ebintu ebyo kuba ebintu bibadde byange kuba waliwo Allah ebintu byatuwanga byali by'Abayisirayiri Allah okubatukuliza ensi eno babigaana ne baagala tetwagala ffe twagala kugirira kufunisi kukozesa mazzi gaffe n'abagamba njagala mwenna musaalenga jja mubeere nga musaalira wamu ne babigaana kati Allah n'abiwa abantu ba nabbi Muhammadi Musa n'agamba ya Rabbi obugenyi bubadde bwaffe naye bw'obuwadde nkusaba onfuule nabbi waabwe n'amugamba nabiyuhum minhum nabbi agenda kuva mu bo n'amugamba ya Rabbi nkusaba onteekeko mu mulembe ogwo n'amugamba lan tudrikuhum togenda basangawo ojja kuba ofudde abantu gwe tolaba Isa ye yasaba Allah edduwa n'agikkiriza Mungu ajja kudda abeereko mulembe gwa nabbi Muhammadi yalaba ebibala ebirimu ne babiwutenda n'agayi bantu banaababera kika kyabo bajja kuwulira omwazinyi bajje ng'olowooza bajja eri minyago basaale bamale okusaala babagambe bagabe nga banoonya Katonda kulwasiima n'agamba n'abeera bantu kyabo ayi Allah nkusaba onteekemuko mu bantu abo nange nfuneko ku mpeerezi Allah nakkiriza eddwaye tugenda kwejjukanya ku aya esangibwa mu surati Al-Imran Katonda ow'ekitiibwa agamba inna Allaha astafa Adama wa Nuuha Katonda yayawula Adamu ne Nuuhu Katonda yayawula Adamu ku bitonde lwaki yamwawula Adamu mu kumwawula kyali kintu ekiri awo nga tekyogerwako Adamu teyakaabirako mabeere kyali kintu nga bamalayika bakiyitako nga bw'okikubako kivaamu eddoboozi gwe tolaba Katonda bw'agamba hal ata ala al insani hiinun min addahari lam yakun shay'a mafkura ekiseera kyayita ku muntu emyaka n'emyaka ebyeya ng'ali mu bintu ebitoogerwako Katonda n'akigamba kun fayakun ne kibeera omuntu Adamu n'atuula nga bw'otudde omwoyo ne gujja nga gutambula ne gutuuka mu mutwe Adamu n'ayasimula malayika ne zimugamba gamba alhamdulillah n'agamba alhamdulillah kyekigambo Adamu kye yasooka okuyisa ku lulimi lwe kyekigambo Allah ky'omutenda nakyo Allah n'akusiima abamanyi bakivunula mu nfunda nnya n'agamba ekisooka omuntu bw'aba akyogedde attahmidi abeera atenderezza Katonda ng'ayogedde ekigambo ki n'agamba ekyokubiri athana abeera amusuuse okumusuuta ya khaliqu ssamawati wal ard ya man biyadihi almalakutu kulli shay ya man laysa lahu awwalahu wala akhirahu atainaako nkubira atainaako owange gwe yeeyimirizaawo yekka kumusuuta n'agamba ekyokusatu arridha omuntu bw'aba akyogedde Allah amusiima n'agamba ekyokuna ashukuru omuntu bw'aba akyogedde abeera akoze eki kyebazengako kyogerengako okukyogera ekyo Adamu kye yasooka nakyo kwebaza gendako mu Qur'an olaba abakyogera tugenda kuleetayo abantu nga basatu olw'obiseera
genda ku nabbi Sulaiman uli Allah bagamba walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin uli Allah bayogera twawa Dawuda ne Sulaimani okumanya bombi ne bagamba amatendo gonna ga Allah oyo eyatusukkulumya kubangi kubaddu ba abakkiriza seno irimu gye mulimu eri irimu yali ndala eyabwe mu irimu yabwe Allah yamuwa okumanya olulimi lw'ebisolo okumanya olulimi lw'ebinyonyi okumanya olulimi lw'amajinni okumanya olulimi lw'ensanafu kuba Sulaimani yali atambula n'amagye agenda mu lutalo ensanafu negamba ginne waayo abange muyingire mu bisu byammwe Sulaimani ajja n'amagye ge tabalinnya n'ababebenta Sulaimani n'aseka ensanafu yalinga wano Sulaimani ng'ali Busega teri muntu yayogera ku mulembe gwa Sulaimani okujjako ng'empewo zikimuleetera yayina netiwa era Sulaimani bwe wayagalanga omutuusaako obulabe yakumanyiranga mu mayiro 100 nga tonnamutuukako wano yayina amagye tolira bwe yayogera mu Qur'an aga ya ayuha nnaasu ulimna mantika at-tayr wa utina min kulli shay'in owulira bwe yayogera yakati abange mu abantu twamanyisibwa okwatula kw'ebisolo kw'ebinyonyi ne tuweebwa buli kintu kyonna omufuzi kyabeera nakyo amagye ebyokulwanyisa buli kimu empuliziganya entambula byonna Sulaimani yabirina mu magye yayinamu ebika 3 yayinamu amajinni yayinamu ebinyonyi yayinamu abantu bwe yalinga atambula ebinyonyi byakolanga security waggulu amajinni ne gakulembera gagenda gegasaggula amajinni ne gagenda ne gasaggula abantu ne bavaako emabega Sulaimani mu ntambula ze yalina ekiwempe kye ng'akyanjuluza ng'alonda abanaatambula nabo abamanyi abakungu abantu ba bulijjo bwe bamala okutuula n'abagamba mumaze nti tumaze n'alagira empeera omusitule mututwale ne zimusitula bali mu bbanga batudde nga bw'otudde bagenda banyumya ne batuuka mu bbanga nebaga tukooye mutusseeko wansi tuwummule tumale okufuna ku kyokulya nga naye bwandibuze emmotoka olina gyova nowakankyameko emasaka wane erukaya oba enamawojjolo n'alagira amajinni mutufumbire emmere tulye omumanyi yagamba gagifumbira mu ddakiika 3 omulala n'agamba ddakiika 3 zakandalirize emu n'ekitundu kuba yaleta n'aga nti yatumya entebe ya Balkis ejjini ne ligimuganze ngenda kugireeta onoogenda okuyimirira ng'entebe ekoze eki diri ne ligamba seba onoogenda okuzibula ng'entebe etuuse Sulaimani yagenda okuzibula ng'entebe erimu mu lubiri naye tagijja wali mukono agijja mu kibuga Thana mu Yamani Sulaimani ali Baitul Maqdis olwayo twogerera abazungu banoonya technology Sulaimani gwe yakoleza yababula tebamanyi gyali twogere ki amajini ne gagabula emmere ne gamaliriza gasookeranga ku bamanyi ne gazzaako abakungu ne gazzaako abantu ba bulijjo n'abagamba mutusitule ne zimusitula empewo Allah agamba mu Qur'ani gwe wootambulira omwezi Sulaimani atambulira ku kitundu kya lunaku ne gamutuusa ku haramu n'abagamba mukke wansi n'akka wansi n'agenda n'akola ekimuleesa okugenda okukola umura n'amaliriza okukola umura aba n'atera okusitula n'akoola abaaliwo n'abagamba ayyuhal hadirun abanga abakuŋŋaanye ekifo kino kye tukuŋŋaaniddemu mugenda kufubutukamu nabiyul arabiyu nabbi omuwarabu sifatuhu kadha wa kadha ebitendo bye bebiti nabwe bityo bebiti yu'ta an-nasru ala man nawahu agenda kuweebwa okutaasibwa eri anaabamulumbye la yakhafu fillahi lawmata laim tagenda kutya kwa munenyi yenna anaabamunenyezanga munenya kulwa Allah
bagambamu baali basanyufu okuwulira ku nabbi Muhammadi. Bamubuuza fama diinu yadiinu biha ya nabiya Allah, anaasoma ddiini ki? N'abagamba yadiinu bidiini lhanafiya, agenda kusoma eddiini eyawula Katonda. Allah, albaida, eddiini enjeru. Bwe tulaba owekitiibwa nabbi Muhammadi yagamba taraktukum ala mahajjati albayda, mbalese ku kkuba ejjerufu, lailuha kanahari, ekiro bwe libeera n'emisana, la yazigu anha illa haliku, omuntu alirivaako wakuzikirira. Bw'ova mu busiraamu obeera okoze eki? Salaba yayava mu busiraamu nga wa myaka 7, omukazi yamulokola n'agamba mukazi waaba walimu bebajja tebantagalirako nze nalokose. Naye abaana ne bagamba naye ffe taata woba ovudde mu busiraamu, fe obusiraamu tukyabulimu, kati emigga egimukubwako. Allah, kale emyaka 7 tusabe ennyo ngu atuwangalize mu busiraamu. Edduwa zino temuzirekanga, ya muqalliba alqulubi thabbit qalbi ala, edduwa togirekanga, gisomenga nnyo. Muqalliba alqulubi, olaba nabbi yagisomanga, nabbi yasomanga edduwa eyo. Amubuuza, bamubuuza ababuulidde ebigambo ebasanyufu, bamugamba kam bainana wa baina khurujihi ya nabiya Allah, banga ki wakati waffe ne wakati wa nabbi oyo wanaabazze? N'abagamba mikidaaru 1000 ami, emyaka 1000. Bakaaba amaziga, bakaaba amaziga, myaka 1000. Kyobola banna bagamba nkyabagamba owekitiibwa nabbi Muhammadi yali nabbi ng'akyali ku mugongo gwa maama ne taata. Oba ntegeerekeka? Kyobola bamuyita nabbiyu muntadhiru. Bano bonna bolaba bannabbi Allah bwe yatuma yabawa obwannabbi nga bakulu. Obwannabbi bwavanga akyali ku mugongo gwa maama ne taata. Sulaimaani alanga myaka 1000. Abaaliwo bagamba nti tajja kutusangawo. Bakaaba n'amaziga. Kino ekyasa twakakitambulako emyaka 20 emeka. Ekyasa kirimu emyaka 10. Wabulayo emyaka emeka? Wabulayo emyaka emeka? Meka? 7 gigatte ne gyolina. Onoobeera wa? Lumu nabbi Muhammadi yayimirira mu n'abagamba nti abange ffenna abali wano, kino ekyasa kinaagenda okuwunzika nga tuli wansi twebase. N'asonga ku mwana eyali ow'emyaka 10, n'abagamba okuggyako oyo emyaka gyagenda okuwunzika, ekyasa kiwunzike nga bonna bali wansi bebase, waliwo nabbi gwe yasongako. Abo be bagenda okubeerawo, abo bemulaba abo nga be bakiyamaani bawano, nga be baleeta abasomesa. Ate abo bemulaba amaaso tegeera biraganyumya. Twalinga mu ddarasa, taata yatutwalanga mu ddarasa, naffe tufuneyo abantu bajje batusomeseeko. Olwo ngetwafa dda, la ilaha illallah, nga twafa dda. Gwokimanyi waliwo atayogerwako ng'ali wansi eyo myaka aga. Okumujjukira bamujjukira mazambi ge yakola. Ngabeera waaye ng'otudde anti zijjukidde gundi, ojjukidde anijjukidde gundi yali aleeta eddala okwebaka ku nti ng'alaba tagituuka. Nolwekyo Sulaimaani Katonda yamuwa obufuzi, era kyova olaba bwe yali afa yagamba ayi Allah, obufuzi bwompadde tobuwaako mulala anajja oluvannyuma lwange. Gwe bw'ofuna ku bufuzi bwa Sulaimaani tubula bwe tunywera amazzi, ate oyinza okweyita ne Katonda. Sulaimaani obufuzi bwe yalina, kiki yali talina? Sente alina, buli kimu alina. Ate mungu okumuwa ekyengera ne yeebaza Katonda, tokiyita kyamuzannyo. Okwebaza batono nnyo abafuna ebyengera naye nga tebabimanyi. Museveni yafuze Uganda emyaka aga, tewali pulezidenti yali agifuze, naye ekyayinza obutakimanya nti kyali kyengera kye Allah okumuwa ekyo emyaka aga. Rigimu mmeka ezibadde omwo? Abaana b'abantu rigimu mmeka mu myaka 4? Mummwe yatandika okufuga nga bamummwe temunnazaalibwa.
n'ogenda ku ssomero n'otandika okusoma primary n'ogimaliriza n'osoma secondary n'ogenda mu university n'omaliriza university n'ogenda n'owasa kati muyina abaana babiri yafuga ate katonda bwakuwanga okumatira kyebaze katonda ate nakyo kisabe tekifunwa saba katonda ayi allah nkusaba ompa obumativu ku kyompadde abantu tebamatira anage yakafuga naye alinga eyatandise eggulu Mandela bamusiba mu kkomera okumala emyaka 27 n'ava mu kkomera bw'ava mu kkomera ne bamulonda yafuga emyaka emeka n'abagamba mmaze namuga tukwegayiridde komawo bamwegayirira bakaaba n'amaziga n'abaga n'abalala bafuge katunuulira ako era oyo singa yali musiraamu yandifunye ebi edduniya n'akhira bano baagala kufiira ku bantu katonda okuwa omutima gwe yawa akasajjaako emyaka 5 bwegiti ate ne beegayirira bwegayirizi muva ku bino abajja mulimu abajja bagani munnanga abantu bankase neesimbewo bw'omugamba baleete balaba bakase nga tabalina nakubalina naye oli bamwegayirira South Africa ne beegayirira balala ne bafukamira n'abagamba please n'abalala bafuge nze nkooye emyaka eki era Mandela singa yali musiraamu yandifunye ebi yandifunye obusiraamu n'edduniya naye yafuna kimu gwe Mungu okuwa omutima okumatira n'omatira singa abantu bano baali bamatira bandibye ku ttaka ly'abantu era n'olwaleero bakyabba olwaleero kati naye sente mmeka gwe musiraamu afunye ku chance okumpuliriza sente zikozesebwa ebintu bimeka bisatu okujja gwe omukkiriza oyina bina naye omuntu ali musiraamu ebi agamba ekisooka kulya ekyokubiri kwevuga ekyokubisatu kusula ekyokuna saddaaka gy'osaddaase naye zisigadde kutunulako ntunule na kugenda kuzaanika gwe mugaso gwonna ate bw'ofa tebakuziika nazo kuba ku ssanda tekuli nsawo twebaze katonda okuwa okumatira gwe nakuwa okumatira tukiyita kintu kya lusaago si kya muzannyo n'omanya nti nange katonda ampadde ekyengera kino Sulaimaani baamanya ebyengera Allah byabawadde ate boogenda kuba ashabu ljanna nabo kyekigambo kye bagenda okwogera waqaalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathna aljannata natabawwa'u min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajru al'amili ulira abayingira ejjana bagenda okugamba nti amatendo gonna ga Allah oyo eyatulaganyisa endagaano ey'amazima n'atusikiza ejjana tusaba Mungu atuyingize ejjana ya Rabbi ejjana ya Mungu ejjana ya Allah teri muntu agenda kweyagala lusembayo ng'omuntu ng'amaze okuyingira ejjana kino eti duniya abantu beeyagala naye yeeyagala yeeraliikirira afunye ssente yeeyagala naye yeeraliikira okumuggwako ng'akyali mulamu buli afunye kino naye ejjana omuntu agenda kweyagala nga talina kyasuubirayo kyonna tusaba Mungu atuyingize ejjana n'olwekyo ekigambo ekyo kikulu situyinza kubimalayo kuba Allah yayogera ekigambo ekyo mu Qur'ani bw'ogenda ku nabbi Ibrahimu yazaala leeti abaana ne bakulanga abalamako yali takisuubira naye dduwa gye yakoleeza alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi la samiu du'a amatendo gonna ga Allah oyo angabidde obukulu bwa Ismaila ne Ishaqa katonda Allah ow'ekitiibwa yawulira eddwa y'omuntu amusabye ekyo tukiyita kintu kya muzannyo kati ne Adamu okubeera ng'ayisa ekigambo ekyo ku lulimi si kintu kya muzannyo kyekyo Allah waki yamwawula ku bitonde Adamu tebamuyigirizaako kuyimirira nga ffe bebatuyigiriza ku nsi kuno tewali gwe batayigiriza kuyimirira tewali gwe batazizikako bigoye kutuula n'oyimirira maama n'akuba mu ngalo olwaliro genda oyimirireko waali ajja kugamba lwaki onnyimiriraku wano
naye ng'ate luli wayimirira n'akuba muki ye kata genda osekereko wali kuba lulimu wasekanga naye n'aseka kati olwadde okusekerako waliaga oseka kyoyagala kwonooneka obadde ki ye lwaki weesisasisa eyo adamu mungu we yamusukkulumya mungu n'amusukkulumya ku bitonde ye yali ali awo ng'akoze ekinga musajja mukulu takaabidde ku mabeere takaabye nti enjala ennuma takaabye nga yeerumise takaabye nga yeekoonya ne mukyala we hawa kuba allah ow'ekitiibwa yatonda adamu n'atambula mu jjana nga talina gwabeera naye allah ow'ekitiibwa ekyavaamu n'amuleetera otulo ne yeebaka n'amugjamu olubiriizi ku kkono bw'amugjamu olubiriizi n'amutondera omukyala adamu agenda okuva mu tulo ng'alaba omukyala amutudde emitwetwe malayika ne zimubuuza adamu oyo omumanyi nti ye yaani ye hawa omwagala kyemwagala malayika ne zidda ku hawa oyo omumanyi simumanyi ye omwagala simwagala yenkola y'abakyala omukyala bw'aba akwagala tajjaho oluseero bano abakyala bedda muva akuba wano kati bano boolaba bano n'ensonyi zabagwa mu maaso akubuuza oyina abakyala bameka obadde ogamba ki enamba yajjula tamutunulire ku bakyala balina ensonyi lumu abu salama bagenda mu lutalo lwe uhudi bavaayo nga baswaba bonna bawotose mukyala wa abu salama abuuza abavudde mu lutalo nga muzze muwotose nabbi bamusse ne bamugamba nabbi tebamusse wabula abu salama gwe basse omukyala n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun n'agamba allahumma ajirni fi musibati wa khulufu li khayran minha ummu salama n'atuula idda neggwako ow'ekitiibwa nabbi muhammadi najja n'amugamba owaayi ummu salama mbadde njagala kukuwasa mugambe kira ya rasulallah nga nina abaana ekyabaana nange nina abaana ba abu salama be baana bange naye nga nkulayira mu tewali mukazi yatunda mu kyenyi kya nabbi muhammadi okujjako nga yeegomba omuwasa naye laba ummu salama ajja naye nga byalina byokka okwagala kwalina allah era nabbi bwe yakkiriza omukyala oli nabbi okubeera nga amuwasa omukyala yagamba allah yanukudde edduwa yange gye nasomye allahumma ajirni fi musibati ayi allah osasulamu musiba gwange guno ogunguddeko ogwokutta abu salama wa khulufu li khairan minha onsikizeemu omuntu asinga obulungi nabbi muhammadi yasinga abu salama kati ye omukyala tajjaho oluseero naye bano abaleero era temusaagira ku bakyala nze okusaaga sikyakwagala ko waliwo etwayogera nekwe tusaagane nalowooza yali alowooza bya siriyasi okuva olwo temusaagira ku bantu wano seeka mulondo wuli tebyayogedde nkugambye bano abaleero tebakyayagala kusaaga muddu wa allah mulungi bano abaleero niye bali balina ensonyi mwe bembabuuza ku myaka gyammwe gyemuli ani yali alabeko ku mukazi nga bamutwala nga akaaba naye ffe twabalabako nga bakaaba amaziga bamwambaza akaaba naye kati bano abali babatwala bakuba jjambo kuba gye bagenda bamanyiire salaamu alaikum bano bakuba jjambo naye bali nga bakanoga oyo nga akaaba gyagenda bamugumya era lumu nabuuzaako ne maama ne muga maama omanyi maama bwe yabeeranga n'omukola ewaabwe yantwalanga nendera baganda bange naye waliwo omukyala gwe baasiba kadaali ng'akaaba maziga nga ndi muto nabuuza maama omukyala oyo gwe baasiba kadaali ng'akaaba akyaliyo n'agamba simanyi oba gyali oba yafa oba akyaliyo kuba bamusiba kadaali ng'akaaba maziga naye kati bano abaleero byagenda amanyiyo ate ne kyebamutwala akimanyi kyagenda okukola kati n'olwekyo yembeera eyo abo mungu n'abatonda n'abasukkulumya ku bitonde abantu bwe batandikira okusinza amasanamu allah ow'ekitiibwa n'atuma nabbi nuuhu yakoola abantu emyaka 95 be yali akoola baali bawangaala bbanga ki nabbi waffe muhammadi
yakowoola emyaka 23 bakowoola ba 7 ba 8 era yagamba nti amaaru ummati abantu b'ekibiina kyange bayina 60 wa 70 wakati w'emyaka 6 n'ensanvu n'agamba abagenda okusussaamu batono nnyo emyaka 6 7 olwaleero osanga omuntu w'ensanvu ng'ate akumpanya oba tulagawa nabbi nuuhu lumu yali atambula n'asanga omukyala ng'akaaba nga bwe mumanyi abakyala be bakaaba nga bafiiriddwa n'asembera ewali omukyala n'amugamba waaye ng'okaaba kiki n'agamba nfiiriddwa omwana wange n'amugamba awangadde ebbanga ki n'amugamba abadde n'emyaka 3 n'amugamba awangadde omukyala n'agaa yandibadde atuusaako ku myaka 5 eby'abavubuka nabbi nuuhu n'amugamba wajja kujja omulembe ng'omusajja omukulu afiira ku myaka 87 omukyala yasirika yamubuuza n'amugamba banaabeera bantu abo n'amugamba bajja kubeera bantu bajooge n'omutonzi bakole bye baagala n'amugamba bagenda kuzimba goloofa mungwazi bajjemu n'agamba abasinga obungi ennyo bajja kubeera ku duniya batono nnyo abanaabeera ku akhira omukyala yagamba nti ogwo omulembe be gunsanga osinza kuva mu kisiikirize kya muti yakiyita kisiikirize kya muti naye kati tuli tutya baani be yali ayogerako tuwangaala emyaka emeka abaddu ba allah baali nga tebannatuuka ku gundi ku nkomerero ya mulembe naye ffe tuli ku nkomerero ya mulembe abantu ba nabbi huudu baali bawangala balina amaanyi era ebyo byali bitonde allah n'agamba lam yukhlaka mithluha fi lbiladi ebyo allah tagenda kuddayo kubitonda balina amaanyi balina ennyumba 2 ennyumba emu nga yagikola mu nsozi bawookoolanga ensozi n'engalo ne bakolamu n'ebisenge mwe bebaka ne famire zaabwe ne bazimba ennyumba waggulu ku nsozi eno bagibeerangamu ng'omusana gwaka wansi mwandaaki babeeramu na butiki batuuka okubuuza nabbi hudu man huwa ashaddu minna quwwa hudu bwotulaba ani atusinga amaanyi allah namugamba bagambe yabatonda yabasinga amaki naye okumanya ayina amaanyi agamba sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuman fatara alqauma fiha sar'a kaannahum ajazu nakhrin khawiya epewo yakunta kubo omusajja n'emujja mwandaaki ebiro 7 n'ennaku 8 husuma ezigoberere watali kuyimirira omusajja n'emujja wansi n'emutwala waggulu ogenda okudda tekuli mutwe n'emujja wano n'ebukuba ebweyogerere n'emujja wano n'ebukuba erugazi balina amaanyi abo bemulabaabo abo mungu yagamba tagenda kuddayo kubatonda omumanyi omu bwe yali agamba abasajja yagamba nti abo bemulaba abantu ba nabbi huudu bamalanga emyaka 10 tatunudde ku mufu emyaka 10 omala biseera kimu emyaka 10 nga tatunudde ku mayiti omumanyi omu n'agamba nti ow'omulembe guno owaleero naayina akaggo katambula nako omuggo gwe oli akaggo ke yakwatanga naye ejjisa amannyo mu nnyama ennyama mu mannyo ono kakwata baali bawangaala ate bajoga nnyo ne mungu n'olwaleero we baali babeera tewali ayinza kwesazaawo era nabbi yagamba be muba muyitawooko nga mulengera muyiteewo nga mukaaba ate nga mwanguwa nabbi n'abagamba omuntu ayagala okuleka obulamu bwe ng'alabika abukooye tuukako awantu awo olabe mungu bwe yanyiiga n'okutuuka olwali obusungu bwe bukyaliwo kuba bababeeranga ate oyo Huudu kale naye nabbi nuuhu yawangaala bamubuuza nuuhu gwosinza okuwangaala edduniya ogirabye otya n'abagamba edduniya ngirabye kiringa ng'omuntu bw'ozimba ennyumba yo n'ogiteekako emiryango 2 n'oyingirira mu mulyango guno n'otuulamu akaseera oluvannyuma n'ofuluma n'otambula n'ogenda edduniya bwe ngirabye naye nga nuuhu emyaka emeka gye yawangaala
yakowoola abantu n'abakowoola ne bagaana emyaka 95 Allah n'amulagira okusimba emiti n'asimba emiti yagisimba Jorodani eryato ng'aliragira mu Lebano tebereza okukula kw'emiti okugisala asombe embaawo gyali myaka n'amaliriza nga baganye n'akola eryato lye omwana amuyitako nga bakola lyo temutabani we taata leero ate ofuuse mubazzi eryato wano linaatambulira wa tewaali nnyanja namugamba mwana wange eryato ligenda kutambula ekiseera kyatuuka enkuba neeva waggulu ne wansi namuyita mwana wange jangu twebagale omwana n'agamba saawi ila jabali yasimuni min alma ngenda ku nsozi zigenda kunkuuma ku mazzi n'amugamba la asima alyawma min amri llah olwayo tewali kwekuuma ku kiragiro kya Allah wahala bainahuma almawju amayengo ne gaziwa wakati w'omwana ne taata fakana min almughraqin omwana n'azikirira abange tugenda eno ensi mugiraba tetuliiko nabagamba ntera nnyo bagamba otuulangako wooli mu kayumba ka bbaawo mu nnyumba yo gye wazimba n'ofumiitirizaamu olunaku olw'emiranga n'oteeberezaamu essaawa mmeka saawa 8 saawa 10 ezo essaawa gyeziri ezizo nezange nezo gyeziri otuulangamuuko bannange njagala obategeeza tetuli bakubeerawo wano ate bwe tunaaba tubuliddeyo nga tugenze bano ebiseera bye bajja kusaala esswala zaabwe wammanga basaale subuhi bazimalire mu ishaa'i ng'ebiseera biweddeyo bagenda kwebaka bagenda kusaala subuhi dhuhuri asiri magaribi ishaa'i nga bazisaalira mu biseera ebiseera bifunda bufunzi kati fe olunaku olwaffe lwo toyinza kulugata lunaku lwa nabbi Nuhu olunaku lwa nabbi Nuhu olunaku lumu weeye wiiki yaffe wiiki era kyoba olaba omusajja olaba omusajja ow'emyaka 40 yono gwe bakyayira n'amazzi mu bitooke nga bamuyitambwa naye owedde ow'emyaka 40 yali atya ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi yatumwanga wa myaka 40 emyaka giba gijjudde naye kati ow'omulembe gwaffe gwano woosanga ng'avuga pikipiki ng'ayimiridde ku pikipiki agivuga atambula ate bano abaaliyo tebakyatawana nakugamba nti njira awanika buwanisi kugulu n'ogamba awanika okugulu tayinza kugwa nti alaba kakati omusajja kwe tugamba nti kakati olwayo ku mulembe gwe tuliko nti afuze musajja mukulu atuludde amagezi gajjudde myaka 65 nga tuludde naye kati owaana atandika butandisi ana era n'omusanga ng'akwana myaka 4 okyakwana waliwo nno abawala be baagamba nti kakati gwe muzeeyi ate otukwana ate batabani bo bakwana ki kati ate gwe otukwana tubeere n'ensonyi naye olwalira abantu tebakyayina nsonyi abantu baagadde abaana abawala bakyala babe baleese ewaka n'omusanga nga ayenze ku mwana wa mukyala we ate mukyala we naye ng'amulimu abaana obwenzi nga bungi obwononefu nga bungi mu nsi era kinjijukiza ebigambo bya nabbi Muhammadi be yagamba bamuhajirun n'abagamba ya maashara almuhajirun abasenguse mmwe ebintu biri 5 binaaba bisse gye muli nga mukyali balamu naye nsaba Allah bineme bibasangawo nga mukyali balamu n'agamba lam tudhihiri lfahisha fi qaumin qatti obwononefu tebugenda kweyoleka mu kibiina illa fasha fihim alawjaa okujja Katonda agenda kubaleetera endwadde allati lam takun fi aslafi eyeetaaliwo mu abo ababasookawo tunulira olwalira abakyala bye bambala omukyalo omusanga ng'ayambadde legging nga n'ekikalu akubye ate ng'atambula ate ng'ali comfortable ng'atambula n'osanga olwaliro omukyala wa myaka 6 myaka 5 ayambala bumini n'ebisambi birabika banne ne bagamba nti kale oyo anoonya ate duniya mu kunyiga abakazi banyiga bubi wateeka ekizigo wewajja enkanyanya akweka myaka naye abaana bamutegeera
guno omulembe gwe tuliko mulembe mutegeevu gwa .com. Toyina gwolimba, tokyalina gwolimba kati. Nakyo volaba omulembe gwe tuliko kati BMP basobedde balimbye abantu emyaka 20 bagamba tulina mmwe ekiro bwe butuuka babeera ne Museveni emisana babeera nammwe aka ne bawaga ne mugaba bawaga ne kakati abaana babafungula bonna ne bokwata sente baga gundi yakutte sente bazitwalidde mu kiveera kya kiragala motoka ya gundi yagitutte. Guno omulembe gwe tuliko tokyalimba era mwe basiraamu ntira nnyoga bino ebintu abantu bagala byogera mwe basiraamu abaddawo ne muga nti tulonde gundi ku lw'obusiraamu akoze eki ku basiraamu be mwalonda ne mutwala ani gwaliwuddeko ayogera naye bwowulira ebigambo Luttamaguzi byayogera nga Luttamaguzi nga bwomumanyi omwana omusiraamu gwe mwalonda ayogedde ebigambo ki be bamu abakwata ssente era kana akalulu Mungu watutuusaayo kagenda kubeera kazibu kana akalulu ate balimbye emyaka n'olimba abantu mwenna ab'ekibuga kale naye tebereza ab'omukyalo abange abagambi mu mulonda agenda kubaleetera amasanyalaze anaagaleeta ajja galeeta waba wabulayo ennaku 2 mugenda okulaba emitinga gize egy'amasanyalaze bagenda galeme tutawa olwo tetulina gwe tugenda kukawa ne mumuwa obululu bwe mumala okulonda wayita ennaku 2 mulaba emmotoka ate enonya emiti ne mugamba ate abange mugitwala nti bannange tujja kugiza era kyova olabanga babaga nti pulezidenti alondebwe mu paalamenti babalimba dda tekikyalina bina abantu bagala kubyogera tewakyali kati wallahi nkulayo guno omulembe tokyalina gwolimba guno omulembe gwa .com bakulaba bulabi kokusikirimu kwe bakulabira agamba buuyo ne mumala emyaka 20 mulimbalimba bantu kati bwolaba ono gwe basibidde eruzira bali mu katemba mbw ali luzira ne Krismasi agiridde omu alimbalimba bantu ate kino njagala okukibate mwe abasiraamu mmwe mwandibadde beesimu njeeri Mungu naye gwoyogera omuntu nga toli mujasi tolina tosobola kufuga. Mandela yagenda okufuga yayina emmundu mu Qur'ani mulimu Mungu kyatayogera mmwe mwe abandibadde n'abasaale mu bintu ebyo ne mubeera bagumu. Abayisirayiri essuubi lyabagwako nga tebakyayina kutaasibwa kwonna bagenda okulaba nga Musa azze. Firawuna yatta Abayisirayiri nga tayagala Muyisirayiri afuge n'asala abaana kumpi yasala abaana 9,000. Abasazi ne bajja ne bavuga ssebo Katonda waffe tusse tubadde tukusaba tubeere nga tetutta omwaka n'agamba guno omwaka temutta kati omwaka ogujja mutte. Katonda akulaga amaanyi ge ggwe omusiraamu. Haruna ne bamuzaala mu mwaka ogutattibwamu, Musa ne bamuzaala mu mwaka ogukola ki? Okuttibwa. Maama we yeeraliikirira nnyo okuzaala Musa n'amuzaala. Yagenda okuzaala ng'azadde mwana mulenzi ate Firawuna asala baana baki? N'aloota ebirooto ebi. Genda ogule essanduuko oteekemu omwana omuteeke ku kiyira. N'agaana emirundi eki. Ekyavaamu n'agenda n'agula essanduuke. Naye ekirooto kimugambye omwana oyo tugenda mufuula mubaka ate tugenda mukuddiza. Omukyala teyakakasa. Waliwo abakyala bamugamba naye nze kyendaba okumuteeka mu ssanduuko omuteeke ku kiyira. Afazaali mutte omutuge tumuziike wali tulabe entaana. Kati omukyala n'awaliriza n'aga nti akamuteeke mu ssanduuke. N'amuteeka mu ssanduuke n'amuteeka ku kiyira. Essanduuke yagiteekamu omugwa n'egenda n'asika. N'egenda n'esika. Omulundi ogwokusatu Jibuliiri yajja n'ekutula omugwa. Yamuleka mu maziga. Maama wa Musa n'agamba mwenye n'amugamba kuswihi essanduuke eyo gigoberere erabe gyekola ki? Essanduuke n'agigoberera. Essanduuke yaggulira ku mwalo gwa Firawuna. Mutunuulire Mungu mmwe oba muzanyisa Mungu. Neggukira ku mwalo gwa Firawuna abakozi ne bagisitula ne bagikwata ne bagirinyisa waggulu bagenda okusaanukula nga mulimu omwana muki yali anuuna ngalo ng'ayina ekyenyi kimasamasa. Allah w'ekitiibwa n'abayingizaamu omwagalwa okumwagala
katonda yateeka okwagala abantu temukimanyi ate katonda gwaba ataddeko nga bamwagala ne bwokola otya gwe mu abasiraamu mulinga nga abatabimanyi era wano musa bwe yakula ng'agenda owa firawuna ng'agenda bwe yali agenda n'alengera omuliro bwe yalengera omuliro agenda okutuukawo nga waliwo amaloboozi maki malala n'amweyanjulira innani ana allah musa bw'oyogera naye ne allah musa yagamba obulamu bwange bwakyuka nga buli kiyungo kyonna mpulira kiwulira buli kiyungo kyonna kyasumulukuka okwogera naani allah wekitiibwa n'amugamba ya rabbi nkusaba ompe omwaganya ompe muganda wange haruna waj'alli waziran min ahli onteera omubeezi mu bantu bange haruna akhi haruna muganda wange ushdudu bihi aziri onyweze naye omugongo gwange wa ashrikuhu fi amri aneegatteko mu nsonga yange ey'owannabbi kai nusabbihaka kathira tugenda kutendereza nnyo bw'onooba okikoze wanadhukuraka kathira era tukwogereko nnyo innaka kunta bina basira gwosinga okutumanya obiwulira ebigambo mungu bye yamuddamu yamugamba lakad utita suulaka ya musa oweereddwa kyokoze eki walakad mananna alaika maratan ukhra tuyina ebintu byetwakuwa omulundi ogwasooka mu kiseera we twateekera firawuna ne tumuteekamu okukwagala ate firawuna yali atta baana baki gwekyo tekikujjira owakanye olayire mulimu n'abasiraamu abalayira erinnya lya mungu gwe mungu omuzanyisa gwe musa najja mugundi mu lubiri n'akulira mu lubiri lwa firawuna ono omuwala gwe bagamba kugoberera essanduuke n'agenda n'agoberera essanduuke basaanukula omwana bamuleetedde abakyala bonna abayonsa omwana aganye okuyonka ono omuwala ababuuza kiki omwana wuli aganye okuyonka baleesa abakazi bonna abayonsa omwana aganye obadde ogamba kinze wali eyo omukyala ayonsa abaana naye munaamuwa ssente navuga omulina tetumulina mutuleetere ono omuwala n'agenda n'aleeta omukyala n'amutuusa mu lubiri musa okumuteeka ku bbeere ng'akola ki n'ayonka n'amala okuyonka n'amuzazika mukyala asiya yamugamba tubadde tusaba omwana oyo ogende naye eka namugamba nedda siina gye mumutwala ayonsa omwana nga n'omusaala akola ki naye allah agamba singa tekyali kikusiba mu mutima gwa mukyala bandibadde bamutegeera nti ayonsa muki mwana we naye tunula ebyo tebikulaga nti mungu alina amaanyi firawuna n'atuula ku ntebe omwana n'amweripa ku kirevu n'agwa wansi n'agamba asiya n'agamba omwana ono tumutte n'agamba omwana tategeera n'agamba kale kabamuleetere eki ne bamuleetera enteene n'omuliro musa yakwata muliro enteene nezookya olulimi n'engalo bagamba firawuna yajjanjaba musa ng'ayagala nnyo era bwe yawona yasanyuka nnyo musa ali mu lubiri lwa falaawo mutunulire buyinza bwa mungu musa n'abeera omwo bamuyita mutabani wa firawuna ayambala ku ngoye za firawuna avuga nsolo za firawuna yattanga baana ba isirayiri gwekyo gwe mungu alina kyatassa mu qur'ani okujja butamanya kusoma qur'ani tetugimanyi tugimanyi kungulu naye mulimu ebintu bingi nnyo mungu akulaga nti alina obuyinza gwe qur'ani ogisoma ogyeka kulaga nti kulillahumma malikan tuuti lmuluka wa tanziu lmuluka wano lafudu yakoze yali tanziu kuba amujja kumujja nga tayagala netumujja kwoyo gwe tuba twagadde n'olwekyo abaddu ba allah balungi nze nsaasira beemupi bano olwaleero baba n'abalimba ki kakati bajja bonna babambula dda bati batambula bwereere era banoonye kati abamu beemupi banoonya gye bagenda okwesimbirawo abamu bakyusizza n'ebitundu nosaasira ono omuvubuka eyali akiikirira kawempe bashiiri kazibwe takyasobola nagenda namu constituency era okugenda ng'ayagala kufa mutunulire abantu bwe batuuse kati ng'okyalimba bantu guno omulembe okyalimba olimba ki byolimba byebikulimba kati ate abantu bagezi ojja kuba wa ssente bazikulyeko naye nga bamanyi gye bagenda bo bajja kuzirya ssente era bakugire nina mukwano gwange seeka munange wane kangulumira musajja watu yatunda ebintu bye nga yesimba kuwerosi seeka n'agenda n'atunda ebintu bye naawe abanywi b'omwenge ssente ne bamusitula seeka haaji
Haji n'agamba mpiseewo bagenda okukebera mu kasanduuke yasangamu kaluluke namugamba naye seeka wakimye eki mu bintu ebyo mwe basiraamu buli seeka ali wano wallahi seeka oli wano wesimbye wallahi sikuwagira genda mu bintu ebyo ebyo ebintu bigendwamu bayaaye ate abatalina nsonyi kuba ye bo balimba bulimbi naye seeka ayogera kampeyina wa Allah atayinaako kkomo oyimirire osabe obululu bakuvume kuba buli kyayagala ajja kukigamba oyimiriremu mwana nti njagala kalulu baleke bali bagende n'ebintu byabwe naye gwe omuntu wa nabbi Muhammadi namugamba seeka wanoonya nanga seeka sikyaddamu nemwatubiddemu ebyo bintu birekera gwolimbe olumiro luyiteko obulimba ngwe bulowooza abo boogera mazima byakulimba bulimbi kulimba era ebyo ebintu byolaba yababbi kati wano kulubya abamu mwabulirako omwana w'omwami yesimbawo ku bwagundi ku bwa mmeya bwa Kampala n'ava mu nju n'abantu 7 n'agamba bano bengenda okutandikirako abange bagenda okubala bokisi mwe balondera nga mulimu kake yabuuza bano banne mwasudde wammwe bannaffe salamu alaikum n'olwekyo abaddu ba Allah balungi teri okulimba kibi mikwano gyange bakkiriza na Allah ow'ekitiibwa nadda ku nabbi Ibrahimu wano yagamba ala Ibrahimu abantu ba Ibrahimu lwaki yagamba ala Ibrahimu ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sayyidul bashar mwe yava nabbi waffe Muhammadi mwe yava mu ba Ibrahimu ate Ibrahimu yennyini kutandikawo haramu Ibrahimu yalwawo nnyo okuzaala Sara n'amugamba kwata ku muzaana tunaafata tuzadde Ibrahimu n'awasa Hajara n'azaala omwana Ibrahimu nga bw'omanyi omusajja nga tonalaba ku mwana amagezi gonna gali ku mwana ate Sara n'akwatibwa obujja n'amugamba wano jjawo omwana abantu bo nja kubatemamu ebitundu 2 Ibrahimu n'akwata omwana Hajara n'amuvaako emabega abamanyi bagamba nti yajja ayira buufu Sara aleme kubagoberera gye balaze n'agenda n'amutwala okumpi ne haramu tewaaliwo bantu nga nsikonjereere n'amuzazika mu muti mu kumuzazika mu muti teyatuula na kutuula yakwata kuba erimuzza mu Palestine Hajara amubuuza owange otulekedde ki wano awatalina bantu tewalina nnyumba n'amugamba oba Katonda yakulagidde n'amugamba Katonda yandagidde n'amugamba baba yakulagidde la yudayyana tajja kutulagajjalira Hajara n'addayo n'atuula ku mwana Ibrahimu agenze mu muti olwaliro mukazi kiwoyinza okuwasa n'omuteeka mu nnyumba ey'essubi era bw'omuteekamu n'ogenda okukola odda agenze naye mutunulira abantu balina yakiini eyo Hajara n'alya entene ne ziggwawo amazzi ge yabalekera ne gaggwawo Isimayira n'atandika kaaba nnyonta Hajara n'agenda kasozi Swaffa mugenda kalaba baligendayo nga katukula bulungi nnyo n'akavaako n'agenda ku Marwa anoonya n'amutaasa n'akavaako ako nadda n'atambula anoonya maki omulundi ogw'omusanvu Jibrilu n'amugamba genda olaba omwana wasamba ebigere wafubutukawo amazzi najja n'ateeka zamuzamu ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi eka singa teyagakuŋŋaanya gwandifuuse mu ggo gweyawulidde ne bawa Isimayira n'awona ennyonta tewali kamba eyo gy'olaba nga tennabeerawo naye ng'omuzimbo weeguli naye ng'ate tebagulaba ekiseera ne kituuka Isimayira n'akulira ku mazzi ago baba bali awo abajuluhumi ne bagenda ne balengera ebinyonyi ne bagamba ebinyonyi bino we bibeera wateekwa okubeerawo amazzi bajja batambula ne bagwa ku mukyala amugamba waayi tusaba otusenzeeko wano omukyala n'abagamba mu kubasenza wano nzikiriza naye amazzi gano tegayinaako buyinza ne bakkiriza ne basengaawo bwe basengaawo Isimayira n'akula n'alaba bano abajuluhumi bazaala omuwala n'awasa ku bawala abo Ibrahimu agenda okujja obbalambula amusanga awasizza
teyamusanga wabuuza omukyala aluwo ono yagenze kuyigga naye ate bwagenda okuyigga addiraawo tusula njala tetulina naketulya. Ibulayimu n'agamba ono mukazi kigwe yawasa, mulabye muddu wa Allah, mukazi kigwe yawasa ono atalinaamu nansonyi. Mugambe bwadde akyuse omulyango gw'ennyumba ye gwatunula wabi nnyo, mundabire muntolere essalaamu. Era Isimayira bwadde okuyigga omukyala n'amugamba ebigambo byamugambe, Isimayira n'amugamba taata oyogedde naye ebigambo bibi, anyiize siba ebintu byogende. Yasiba ebintu n'agenda kwogera. Naye abaffe tunuulira embeera olwaliwo eriwo ne Hajara, engeri Ibulayimu gye yamuleka wali. Hajara laba enniya gye yalina. Abafunye ku chance okumpulirizaako olwali tubuulirira abaana baffe. Olwaleero abaana bafumbirwa basajja bayina ki? Sente. Bw'oba tolina sente tomukola ki? Towasa. Sente zafuuka sente, naye sente zinaakomawa. Bamaama mubuulirire ku baana. Abaana batudde ewaka ate baddu ba Mungu abalungi. Ogenda n'osaba omwana ebintu okuleeta ebyakulema okugula. Genda ondeetera seeti y'entebe, tondeetera seeti embi. Ate njagala tanka ya mutwalo gumu. Genda ondeetera byaki by'omusaba. Omusajja mugambe ajje. Bw'aba teyeesobola mugambe ajje mutuule mu ddiiro muwe omwana bagende. Naye olwaleero tujje abavubuka abawasa weebali. Ate omuwala najja n'awasa omuvubuka najja naga njagala bukadde bubiri amahale. Agajjewa. Kino nkibagamba, gwe bagaba ne gwe bagabira n'agaba bwe bagattagana enniya zaabwe zonna nga ziri ku kimu ku sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadi, Allah abateera omukisa mu bufumbo bwabwe. Naye olwaliwo we tuli, ono gwe bagabira alina kyayagala mu muwala, bw'anaakimalanga amugoba. N'omuwala alina kyayagala mu musajja, n'ono agabye alina kyayagala ku oli gwagabidde. Nze tekigenda munansonyi okubanyumiza kyo, sigenda kwerabira mbaga yakyotera mu bulamu bwange. Mukwano gwange yampita n'antwala ekyotera, naga seeka gyatugenda ekyotera osomese ku bantu, ne ngenda ekyotera. Twalinda abagole okuva ssaawa 6 ne ziwera essaawa 10, naye nga seeka somesa, abagole banajja n'ensomesa 11 paka 12, ne mugamba nkooye. Abagole tebannakola ki? Ziba zibeera ssaawa 12 kitundu. Maama w'omuwala akubira omuvubuka, owaaye muli ludda wa? Mutemujje. N'agamba maama twandize naye sirina ngatto. Maama w'omuwala yasindikira ssente omuvubuka agula engatto. Bw'amusindikira ssente n'agula engatto, waayita eddakiika nga namuwa ziguze nti ye ate kati ki? Ate twandibadde tujja naye sirina mmotoka. N'agamba ku bavubuka abaava e Kampala baali bangi bannyina nga balina mu mamotoka, n'abagamba mukwate emmotoka 4 nga zirimu abantu mugende munona egundi mukoddomi waffe. Ne bagenda ne bamunona, najja yajja n'akasawo ka sukaali ka kilo 25. Bayingira ekidaala ssaawa 1:00. Ne mbagamba mbeegayiridde abantu bano tubawoowe. Bayingira na buyingizi mu nnyumba. Ne mbagamba tuwoowe abantu bano ne tutuula, nze nabawoowa nze mwennyini. Ne mbagamba mugambe omuwala ayagala ki? Amahale. Omuwala n'agamba seeka bampe Kulaani. Ne mugamba omuwala akwagala, asabye Kulaani, muwe Kulaani. Kulaani twagibaliramu emitwalo emeka? Ne mugamba leeta emitwalo 5 tugimuwe. Naga seeka ne mumpuuzika sirinaamu kikumi. Kati gwe twali naye ono naga seeka omusiraamu muwongerezaako omutwalo gumu, nenga bakwaddeko omutwalo gumu guguno. N'agamba seeka bampadde omutwalo gumu sirina, kati omukyala muwogo omutwalo gumu nja kuzimuwa ezisigaddeyo. Kakati omutwalo gumu ne bagutwala eri omuwala. Omuwala mubuuza ono akuwadde omutwalo gumu okkiriza? N'agamba seeka ajja kuzimpa mu mpoogo. Mutunulira abantu abaagala okufumba. Bagamba n'omuwala embaga okuyimirawo yatunda saaluuni ye. Nembawoowa ne tuvaawo zaali ssaawa ndowooza embaga okuggwa zaali ssaawa nga 5.
netwebakamu essaawa 2 twazuuka ndoza ssaawa nga 9:10 tugamba tutandika okutambula. Waayita omwaka gumu mbuuza owaayo omuvubuka mwannyina owaayo abakyala bali bennawowa abavubuka bali naŋŋamba seeka abavubuka bwawowa Mungu yabagaggawaza bazimba nadde ennyumba njagala kukutwalayo ngenda obabuuze. Ne mubuuza bazimba naga bazimba Makindye ne mugamba ojja kuntwalayo ngende babuuzeeko. Bwe nkubuuza maama w'omuwala okusindikira omuvubuka ssente yayina kyamwetaagamu yali ayagala kukola ki kutwala muwala we mukye mukiyita kyamuzannyo bano abaleero baagala ssente. Nze mukadde wange Sheikh Tamusuza bwe yali agaba mwannyinaze twagabira Katega omukyala Katega mumumanyi Seeka Katega abamumanyi muwanike emukono Sheikh Katega omugenzi najje waffe mu tawuni Kibibi. Seeka n'abaaniriza ekibibi mu tawuni n'amugamba tusanyusa okukulaba muzze nti alhamdulillah be muba muzze. N'amubuuza ekkooti nga toyambadde n'agamba muzeeyo ekkooti nagireseeyo nagyerabidde. Seeka n'ajjamu ekkooti ye n'amugamba yambala eno ekkooti mujjeeka tubaanirize mutunulira abantu abo. Najjeeka n'awaayo mwannyinaffe bakulu baffe bagamba Seeka ogaba mwannyinaffe ejjinja eyaani anaagendayo. Seeka n'abagamba mumba temugendeyo ngenda kufuna abagendayo bajja kubeerayo mutunulire abasajja abo. N'amugabira mwannyinaffe naye ekikwewunyisa bwe twali tusomera e Bugembe gaafuuka maka gaffe. Omwana gwe twasooka okuzaala mwannyinaffe gwe yazaala ye principal w'e Naggalama. Enniya erina kikulu nnyo kyekola. Abavubuka bali tebaalina ssente ate n'omuwala n'ateeka obwesige mu muvubuka nti ajja kuzimpa kuba waliwo ne gwe nawoowa ate waliwo gwe nawoowa era nno nayo yali mbaga kuba natuuka leeti saawa ng'emu kuba bampita nti owayi gy'otuwoowe n'enzija ng'omusajja aviira Walabambi aviira ludda Sibajja lw'eyo Solonko babeerawo bweyogere n'enzija bwenzija nembaga be basindise baluwa nti baali bavubuka basatu nembagawo nti ye kati mbuuza waayo amahale ssente mmeka. Omukyala naga Seeka njagala emitwalo 5. Ne mugamba musajja waayo bagambye leeta emitwalo 5. Nanga Seeka muŋŋambire ssente nja kuzimuwa. Ne mugamba waayo bagambye ssente bagenda kuzikuwa mpoowe. Naga Seeka waba tazirina kankuwa emmere oli ogende. Oyo omusajja muzibu nnyo ku ssente oyo gwolaba oyo. La ilaha illa Allah. Ne mugamba waayo yaŋŋamba Seeka ne bekuba kubulako ebibiri sikkiriza omusajja oyo gwolaba akanula amaaso ssente muzibu nnyo. Omusajja yakuba essimu ku mayumba ge agapangisibwa n'abuuza abazisolooza muyirawo ku ssente awo nti eyo muyirawo bukadde mumeka aga tuyirawo bukadde 3 musindike ku ssimu eno emitwalo 5. N'agamba Seeka wababa basindike n'ezijjako. Waayita eddakiika 3 n'agamba Seeka ssente zituuse batuwoowe. Oyo nno tomuyita yali mukazi oyo muyita abasajja bazibu nnyo. Salaamu alaykum. Namira omwoyo gwange neejamu okuyisa abantu abo bulungi nga nkomekkereza. Abantu abo tubayise bulungi. Abantu abo okubayisa obulungi kwe kwesiima kwaffe amaka gaffe kwe kweyagala. Abantu abasinga obungi abo be mulaba abo ate abo tabia yaabwe kubawa. Era bino ntera nnyo byogera ne mbagamba omusajja omukodo obonaabona nnyo ewaka omukodo era omukodo gw'osanga ng'ayimiridde maama Zahara sitokisi yange eruwa tuzambala ffenna oli mukodo ani anaakugira n'osanga omusajja ibannange n'osanga omusajja nga ajja adduka yenna atuuyanye n'omugamba ng'odduka maama gundi agenda kwoza ngoye mulimu omutwalo gwange kati ayinza engoye atwale ki salaamu alaykum. Abasajja b'omulembe guno ate tuli bakodo nnyo. Gw'okimanyi nti waliwo eyasiba mukazi olw'akataasa k'emmwanyi naye omukazi atunda akataasa ako agenda agule omunnyo tewaka tewali munnyo. Omusajja olwajja yasiba mukyala mu kkomera kataasa. Balina n'abazzukulu batabani be bajjayo maama waabwe bwe yavaayo mu kkomera n'abagamba mulabe beesibye mukyala wange kati omulala yeepankire ku mmwanyi zange
kati wali ogwosanga n'omusanga ng'adize asabye ekyayi ewaka ne bamugamba tewali sukaali n'abagamba mumuleete kyayi ne baleeta kyayi kumbe yaguze haafu kiro eri mu nsawo n'asena ebijiiko 3 n'asiba n'amuzza mu kooti. salaamu alaikum. abantu abo tubayise bulungi era kino njagala obategeeza okweyagala kwaffe abantu abo kubawa kwatangako ku ssente omuweeko. ate abavubuka baleero bawasizza bagamba nti seeka mubuulirira abakazi naye abavubuka temubabuulirira. omuvubuka ne bamugamba okunaaba tayagala kunaaba ne bamugamba kati tonaabe nti naaba ekikwena empewo naawe gyolaba. bana byebiki ebyo bannanga abavubuka baleero kiki omuvubuka n'owagenda n'owasa omukyala n'omala naye emyezi 2 n'ogoba omukazi obwo bubeera bufumbo. kyova olaba abasajja bali bemulaba bali babuulirira omukazi okumala emyezi emeka n'omusajja gyoli ogenda kuwasa merida obufumbo si muzannyo bwe mugenda emyezi egi. naye ffe kati ono olwaleero bw'alaba nti nkuze ndi musajja mukulu alhamdulillah kati ŋŋenda kuwasa naye nga tabuuliriddwa nako. omulala n'omusanga nga mukweyambula obweyamuzi amala kujjako ttaala. engoye bwe baba balemezzaako ettaala azambulira mu bulangiti ati kimugambe kiki kyokweka ekyo kati biki. salaamu alaikum. kiki bannanga obufumbo si muzannyo obufumbo naye abavubuka bomulembe guno muzanyisiza obufumbo. bannanga abo kubabwa abo buli lwobabwa amaka geeyagala era ojja kudda ewaka nga weeyagala. kyova olaba abamu badda ewaka nga beeraliikirivu n'omusanga baagala kuggala muzikiti agamba kansaleyo sunna eno mmalirize era nedda twagala kuggalawo n'asaala ayagala asange nga beebase naye abasanga bakyatu n'abagamba okomyewo tutandikire bwe twakomye. nabo owekitiibwa nabbi waffe muhammadi bwe yali afa yatulambira nnyabo n'abagamba mbalambira okuyisa abakyala abo bulungi n'abakyala mbalambira okubayisa obulungi. n'abagamba abakyala abo mubayinako ekivunaano nabo bayinako ekivunaano. ekivunaano mu abasajja temulina ku bakyala kubeera nga mubalabirira kubeera nga mubambaza kubeera nga mubaliisa. n'osanga omusiraamu alina mukyala we essaawa yonna abeera anyiize bunyiizi. gweokimanyi nti mulimu abanyiiga ne bagiyita ibaada tayinza nakusaaga nako. amasanyalaze ne begavaako tayinza kumusuna nako abuuza ani ansunye. wabula abeera awo ti nze sizannya na mukazi etozannya naye onoozannya naani ng'osinga nabbi waffe muhammadi. nabbi muhammadi yazannyanga ne bakyale bwe yazannyanga n'omukyala walowoozanga nti si nabbi ate nga nabbi. eswala bwe yayingirangawo omuzannyo n'aguggalawo. nabbi n'atuuka n'okusula ku mukyala we ne batuuka n'okudduka muko naye ne batuuka n'okugenda okunaaba naye naye gwe olwaliro ne bagamba nti jangu tunaabe ffenna abwonaaba wekka totukula naawe onneesibyeko. kakati akwesibyeko atya? bannanga abantu abo tubayise bulungi. abasiraamu abaddu ba allah balungi tubayise bulungi. mu kubayisa obulungi naffe tujja kubeera kyova olaba ntunda omusajja n'osanga omusajja nga tamanyi na sayizi ya mukyala yampaleyo gy'ayambala nga toyinza kugigula nakugula. lwaki tomugulira ku mpale? lwaki tomugulira ku peti? n'ogiteekako mu nso n'ogiteekawo ku buliri gwe n'ogenda n'onaaba yagisanga busanze awo. ate babutuuka ekiro mu bukodo bw'olina ng'ate oyanjuluza omukono oti kati okwata kwani ate kati ng'oli mukodo. tuyise bulungi abantu abo abaddu ba allah balungi. bagambe abaana mugende wabweru bagambe abaana bato mwenna mugende wali mu kisaawe. abaddu ba allah abaana bato mwenna abawala n'abalenzi. abaddu ba allah balungi. obufumbo omuvubuka agenda okuwasa era nandisabe imaamu aluwa wano imaamu aluwa imaamu yebase
nandisabye omuntu imaamu agenda okuwasa bamubuulireko afazaali omwezi gumu omuvubuka niye omwalira obuzibu bwe tufunye omuvubuka ye kasitaakula agenda kuwasa naye nga tabuuliriddwa nako abo abasajja bemulaba batwala ebintu byaffe ngaate byali byaffe era abo bemulaba bebakola fe betwandibadde tukola oyo gwolaba bwagaana okukugatta teri agenda kukugatta taliyo era waliwo mukwano gwange yaga nti owaye seeka gundi yajja nga ayagala kumugatta ne babuuza omulundi ogwasooka nga teri anyega bagenza okubuuza ogwokubiri ono waliwo amuyinako ng'omukyala awanika mukono nze oyo yawasa omukyala nandeke mu maka kati oyo bwayagala okumugatta naye papa yamugamba genda mumalirize biri naye kati olwalwo imaamu nojjawa nagga nti owaayo gwogenda okuwasa muk'omusajja sigenda kuwoowa agenda bugenzi wantu n'agamba nti owaayi kaŋŋende mukono ow'emukono amugamba leeta emitwalo 2 n'amuwoowa naye oyo bwagaana bigaana kino ntera nnyo okugamba abantu abo naye mbagamba abo be mulaba ebintu bino ebiri mu ffe ebigambo bya nabbi muhammadi singa byalimu abo allah abo bandisute na miziki kuba bwolaba abantu ngaabo juzi waliwo gwe nabadde nyumene nanga nti haji ntye nabadde munakuwavu nnyo tye endobolo yabadde nnemye okuwanga omwaka gugenda kugwako sinnagiwa naye benagiwadde nasanyuse kale endobolo ng'ono omusiraamu ayina sente aganye okutoolamu zaka mu maali n'olwekyo abaddu ba allah balungi mbasaba tweyise mu mpisa ennungi bakyala baffe tubeere nga tubayisa bulungi bwe tunaabayisa obulungi bannange ensi eno gye mulaba egenda kutereera baddu ba allah balungi mu nsi muno teri musajja yenna yasinga kulaga mukwano eri bakyala be ng'owekitiibwa nabbi waffe muhammadi oyo yagenda wala nnyo ate oyo kyekyokulabirako kyaffe embeera gye yeeyisangamu ne bakyala be okumanya nabbi yayagala nnyo bakyala be kalube lutalo oba mbaga oba ki nabbi yatambulanga n'omukyala akalulu gwe kagwangako mu bani omusipaleke yali n'abakyala mu sulhu hudaybiya yali n'omukyala akalulu gwe kagwangako gwe yagendanga naye n'olwekyo baddu ba allah balungi mbagamba mikwano gyange abakkiriza tulage bakyala baffe emikwano tunalabaga mukwano kijja kubeera kirungi mbeebaza okumpuliriza nsaba katonda atumalira ebizibu byaffe atuwa obulamu obulungi atukingiriza endwadde enkambwe ebyesi bye tusaba mungu abeere nga abisumulula atuteerereze bizinensi zaffe ateeke emikisa mu bizinensi zaffe ateeke emikisa mu bakyala baffe ateeke emikisa mu baana baffe atuwe ensi yaffe agituteerereza atuwa abafuzi abalungi abanaatwagala naffe ne tubaagala abanatusaasira naffe ne tubasaasira tusaba mungu asaasire bakadde baffe abaatusooka okufa abasonyi ebyabasobako ng'abantu allah tumusabe tuli batufudde atuwa abali tunaaza atuwa abali tusaalira tusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil